nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma njagala kubeera nga mbategeeza nti olina eshamimanja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja era njagala kubategeeza this is real time with Mimi oliko executive media subscribinga likinga bw'omala osharing kamala okunywa ku mazzi siri mu mbeera nnungi so eki omanyi nina abaagala okungoba kyanene sawa yonna bagenda kungoba naye we mulaba sikyaliko nga mumanya yeah it was my time to shine go shine nga bagobye oli musiru ye gwe mwala gwe lwaki totegeera bannange naye nga Flona njagala okozese ka syrup ka sorange cramps zikuluma ng'ogenda mu peas zaali zenuma nga naye kati okuze kati byawona ogenderedde zitandise okubula annange sorange women syrup bamu ku basponsors baffe kanoonye mu pharmacies zonna oba mu drug shops kawonya cramps oba gwalumwa ng'ogenze mu periods zizo kanywe ku mazzi wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyo oli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala nekastopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki onyapimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi labo genda mu ba alika rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jibu balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sente zino sente zava Jali asobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Landing Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Nina Flona era nga abanyambaza be ba Mimi's Glamour so bali awo ku sample ogenda obere nga ofuna throw-ons ennungi bitop dresses ebirungi kosa shirt dresses ennungi two pieces ennungi ezimalirayo ddala ate kosa ne hijabs ennungi 23 August tuli mu hijab nation kulabanga tuzaamu mu mukyala amaanyi oba omwana ow'obuwala amaanyi togwamu ssuubi nga hijab nation association weeri era kuno ogenda gulira abakyala tickets ezibayingiza naye naawe tuzaamu nnyo essuubi tulinako n'awards ku mulundi guno ndine Flona oli otya ndi bulungi music agaanye namu akasujjasujja ennaku zino simanyi kikyoliko naye music wo ndaba agaanye abantu babyogera ababooda Andi bagamba ogezezzaako naye kuva bwava ku musajja Cheya yakuloga tali ddogo ku Isirayiri likola maneja wo tokyatambula naye mwayawukana maneja ki ono sister wo ali busy just nti emirimu gyaffe gyawukanamu so ate era bw'oba nti gw'osazeewo joininga music industry ate togenda fuga kika kyonna mbu kirina kutambulirako ng'okankana nti olina kuba na ggaali just mirembe ne nterere Terera wenyenyeza nnyo osusse. Anna olinga ali musse bulungi. Yeah, so kyengamba nti olinga ayagala okunkuba. Sisobola. Semuna omuntu omukulu ayogera atya naye nga bw'oli bw'oti. Oba ngamba ddala. Gonsenze maama. Naye mbadala nakugo nkyaziza ku channel yo. Duveda tolooza tonnangira. Ate kale yiyo. Anna. Infection yakwatiddewa. Bane buli alwala abana infection. Kasitola bano omuwala ne kanula awo. Ng'atambula bulungi. Alya buli kimu kitambula bulungi anywa. Asobola okwegatta eba infection. Weather just enkuba etonnya amazzi agalisitagana nti mangi ensiri zituluma. Tosobola kubanga olina musujja gwa nsiri ng'oli bw'otyo. Musujja. Ng'ojja okukola interviews. Kakati nze eyo infection nembuuliraako ekusiiwa. Infection embanjijjawa. Olina discharge? Yetya.
anti ndi musawo basawo bye babuuza Zubeda infection nga zikulumya omanyi ne symptoms. Mama infection zaatuluma mwana wange lekaze nina ebiseera bye nabeerako awo nga sikyavaako kukanyula nga era ninga guno musajja luli lwe najja nalina kanyula naye leero ngwadire okozeemu ate nga ndabika ngeze ogeze bbina luli wali ogeze nnyo owagira ne sister engejja yaffe yeeyo tugejja bino yengejja ennungi. Yes. Anti otandise ebibozi by'ekisiru oli otya nakulaba ne makona nga muli mu stanti lwaki wagiyita stanti nga oli awo mwereekaanya Zubeda mbadde nsuubira gw'omu ku mukyala abalwanirira eddembe ly'abakyala would you wish to sing omuntu ateeka omukyala wali okimyeyo ki ffe tuli bayimbi bwe baali bakuyita bagamba nti eprogramu eri etya kyokka togirabanga anti kati Zubeda tosagenda mu maka ga muntu nga bwe nzize wano ne sigamba nti oli ali ku kamera y'abanzijako interview nawe olina amateeka agafuga wano togeze kweyo gundi yaabwe crossfire nali ngenze kweri endala ndi alawudi okujogere nali ngenze tetulina mpalana wadde baba tv batuwalana neffe tetubawalana nali ngenze kwanikati and everyone alaba anikati nti ekyo ekibuzo kyali kwanikati bakyaza abayimbi I was going to talk about my music journey. Oluvannyuma lwaki lwa management. So when natuukayo nze nali nsuubira bali ababiri abawala. So when natuukayo nga bonna genda mu maka g'omuntu n'otamugamba nti waayi wafumbye enkoko nze sirya kisambi mpaka kaki kalago. So I was there n'ennindo omuntu olinda abawala bajje ogenda olaba. So nagenda olaba munywanyi basazeeko awo n'atandika nze ebyange mbikwata mpola najja n'atuula ffe nanga toseka nange nemugamba sirina tabo n'atandika yatandika bulungi by the way nzatandika obulungi simulinaako kuba eri crossfire gyatandika obubi nangamba Flona kiri kityako nze ndi bulungi. What disappointed me kwe kugamba mbu Flona abashuga daddy be bakolera endongo biki nezivaako. Zubeda nze ndi muntu ata disrespecting abantu and I'm down mpanya abantu ekitiibwa but waliwo ekintu kyolaba nga kisusse omuntu bw'aba ng'ayongerayo ebigambo ebityo gutera ofuuka omuze. Kati ki ekyakunyiiza awo? Omanyi ebintu bino Zubeda abantu abatulaba babitwala nga biri serious. Okitegeera ate mulimu abantu eyo be bagenda ne bajjako interview like bakola ku research abantu abamu abatatwagala ne babawa information eyo ey'ekisiru. So eriwo ey'ekisiru Zubeda nze sirina sugar daddy gwe nali njagaddeko. Ate era nga nyimirira siyimirira ku mavivi kuba amavivi tegayimirira. Nyimirira ku bigere byange ate ng'ebinga warning. Omuntu yenna anambuuza ebyo ebintu by'ekisiru mwana. Ojja mukola ki? Nyamusitula kati webituuse. Olina g'ogenda kusitula. Zubeda wakana. Kubanga kati nze njagala kumanya. Bashuga daddy. Tebakuteekangamu ku ssente makona yali akuli awaayiriza just go yagala bafumbo ekyo naye Zubeda lwaki oyagala nnyo okwogera ku bintu ebyo buli lwonkyaza nati ndaba ekintu ekyakunyiiza kintu kya bulijjo wali okikozeeko mpozi ona yakyusa bukyusa kigambo kati olwaleero kubanga lindako Flona njagala tutulekerawo okulimba eggwanga oli ekyakunyiiza n'oyimuka n'otandika okukaaba okaaba mangu kye kyakuntamya kyeba kyakukyaza era nkaaba mangu naye nga Zubeda olinako ku bujulizi bwonna obwa sugar daddy yenna kyeya yani eyali nannyini gundi CRK naye kati ate eyo tukimayo kinibadde manyi twavaayo anti kati olaba kyenkugamba ekintu kye saagala Zubeda olina obujulizi nze mbulina obujulizi abojjeeyo mbulina obujulizi mbulina bojjeeyo obulaga abantu saagala bulaga abantu yabulaga nedda balage kwete n'abajulizi abalala abaaliwo nga mweyagala ne kyeya ndi ready teeka ku kamera ate si kyeya yekane juzi nakusanga n'omusajja omufumbo mu Serena teeka mu kamera kyeya yali yani eyo mbadde ngamba teweka mu show ya Epasi yali ya Epasi si show ya Epasi waliwo show nga tuli mabega twali mu Yaragadi mu show ya Yaragadi wajja n'omusajja omufumbo Zubeda oli munnamawulire tewakwata saakwata
kuba unalisenga ojjukira ompita senga wandi tuwadde ku content ngamba sigenda kukola omusajja najja nanjokya nayo nesagala kuseka feyi nimba niza nalita jajja Bruce naye yaliwo leero njagala ku bujulizi ondage oli abadde ki ndagako ku mwami oyo mondageeko kubanga olaba Zubeda olaba nze kyenjagala abantu batukozeeko mulekerawo okutunya bannamawulire mu bintu ebitaliimu ngate tuba tubamanyi anti kati munnamawulire nedda kale lwaki abantu balowooza nti oyagala abasajja abafumbo nze because saagaako gakya sugar daddy because nze basajja ba bonna sinabamu sugar daddy nena bameka bonna bazze bakwagalako nsinabamu sugar daddy Zubeda banneewo waate ekigambo nedda ndabye basajja abalina ddala okukuwasa ngani nkogwe wali naye mu Serena ndabe jasintwako ababa n'abakazi naye ate baba bakwagala nnyo oli omusajja yali akukwatidde mu hoteri ye teyali mufumbo Zubeda waliwo ne hona libera gwe mwali mweyagala mwenna ow'obugirita yani honorable w'obugirita Zubeda ate kati leero ntandise kunsalako bigambo ekintu kyendabye Zubeda ababoda nze tonnesibaako nze nina ababoda mpandiikayo nti bana ngenda kukola ku gundi ababoda ne bampeereza bwino nsabako ku bwino oyo alagayo sugar daddy yenna tebalina baŋŋambye olina honorable w'obugirita kakati tetulina kuba na mikwano misajja kale mukwano gwo kale ow'obugirita Zubeda njagala gwe osooka ompe ku evidence ya Serena ogiwa abantu awo Serena naawe okimanyi nakulaba feyi tewalaba Fulona n'omusajja nga kuliko n'abavubuka abalala babiri ne bantula mu maaso yanajja nambuuzaako nti maama oli otya tewafukamira n'ombuuza omusajja nanjokyayo nga maama wo just kyesaagala bannamawulire kutukwata tuteekako kibi nti tubawaayiriza naye lwakuba ebiseera ebisinga research gwe mukola tamala tamala kale Fulona nze njagala olayire mu linnya lya Katonda ogambe saagalangako omusajja mufumbo muba mumpayiriza ekyo nkiveeko nkozi nga teyaŋŋamba layira awo ogambe nti ndayira mu linnya lya Katonda music ono gwe nsinga okwagala mutte agende erinnya ligaane tokyusa ddoboozi ndayira mu linnya lya Katonda omusajja yenna Katonda gwalimpa ndijja ne mbagamba nti oba mufumbo oba si mufumbo ŋŋambye nti tolina musajja gwali olidde nga mufumbo kyoba olayira sinnalya sijja kulayira naye sinnalya tetubawaayirizangako layira mu linnya lya Katonda ogambe Katonda music kali yagijeewo kati Zubeda ŋŋaanye sijja kulayira kimala naye nga bannange Kampala kimala naye ng'oli otya obulamu buli butya bulungi nebaza Katonda nkuumye bulungi naye Fulona abantu bakulwanye abantu bannwanye naye mu nsi buli bwe batakulwana manya tolina mugaso abantu bakulwanye naddala abantu bewalaga ekisa abantu Zubeda nze abantu bandazeeko like omuntu gwe weerekerezanga n'ogamba leero nninamu omutwalo katugabane 5 ku 5 okitegeera Zubeda ate nga si nze nzekka ndaba ne mwannyinaze kasuku omanyi mba followinga interviews emukola ne mwannyinaze oyo Mwanyoko walugave ye Katende so Zubeda nkugamba nti nze ekintu ekikwatagana n'abantu simanyi na bwe nnyinza kyogerako because nze abantu bensenze okwagala bendaze omukwano n'obasembeza ninanga n'abantu nze bennavuga nga Zubeda ne weebaka ku makya naye ng'odropinga abantu ne batabibala omuntu nakubira essimu n'agamba Fulona gundi ono ye mukwano gwo yatugambye bwati ne bwati n'abamu ku bo balabika be bakuwa ebifo ebyo by'ombuuza era abakwano be batera obbimpa n'ababooda naye ng'emikwano bwe gityo anti bunsi muno buli muntu ate namanya kye bayita mikwano zetombuulira mikwano oba okitegeera naye ng'abantu ekintu ekiri so disappointing Zubeda nti abantu betusembeza ku lusegere Zubeda twa nti ogambye nti otunda engoye mbulira emikwano gy'emeka egisooka ku dduuka the close friends batono buli saa baabeefuula mbu kyobyolina ekikulu sitera nnyo kubyambala abalala babbanzi be abalala bazzi Sugar yabba olugoye lwange so gy'emikwano kati Zubeda Sugar yayambala mu shaliya Sugar nabba shaliya ebintu by'okuŋŋamba nti oba mukwano alina gye yagireka but regardless the shalia got lost but regardless those are the friends I have edduuka baagala ddisuula
naye ate n'ekirala Zubeda buli shali yevaamu ebeegenzi kati let me ask you ekirala Zubeda wakola edduuka eryo olowooza buli omu yali musanyufu ng'olikoze waliwo n'abaagamba siri yange kati gyegyo emikwano nti buli lw'olinnya step n'obaleka byebyo ebiddako so I'm not surprised naye ndowooza buli muntu waali akaaba mikwano naye ate nange neneevuma ekisa olina ekisa kingi ekisa ekyo newejjako nekoolina n'ogamba mukwano gwange yalwadde n'osula mu ddwaliro n'ovuga emmotoka neggwamu amafuta ate tebacontributing amafuta okyagirina emmotoka nafuna yange eri yali yani yali ya company kati ani yaggulira eno gy'olina yasigalayo ate tetuli bubi nnyo ewaffe nti sisobola kufunayo lwawumu gye nvuga yes waba droppinganga lwobalese nga bagamba olina omutima omubi things concerning friends omuntu atannakituukako yasobola okuddawo n'agamba nti omuntu mubi naye nkiwa buli omu ayiseeko mu mbeera y'emikwano egyo nga emikwano gye tutambula nagyo gye gikubira bannamawulire n'amugamba oyo so I'm not surprised naye kituwa ekyokuyiga okumanyawo okoma okumanya nti kati teweemalamu music aleme kukumalamu nnyo kolako ky'osobodde kyandiko kubanga Nimrod akulye naye byaki ebyo ebyekisiru Nimrod bambi nkutumiddeko darling wallahi waliwo eyakimpeereza nno Nimne ojjukira olunaku lwonkubirako noŋŋamba Nimrod biki kawa neewuunya ne ŋŋamba Frono oyina ennamba yange buli kimu kirinamu mami kaakati Nimrod abadde agambye ne nga nfudde nga mu kusooka okukyaza Nimrod lwakisi yeyankubira sirina nnyo by'amanzi omutima gwange munaye gwakoowa eddaame mbadde nditereseemu byama byange nga eddaame mbadde ndikuleetera gwe wallahi waliwo omwana wa mawulire yaŋŋambye yabasanga nga muyingira luumu ne Nimrod just mukwano gwange ndayira naye era si kisajja kibi kyo kirungi bwe kimpaayo breed olowooza tokyaniriza ekizibu ate breed yammwe egenda kuba nnungi Nimrod is a very handsome music wagenda tandika okuvuga ku Galaxy amma Nimrod amma kisajja kirungi kyemiridde bajja si mujjawe Nimrod baba bajjabo alina abakyala bangi gw'ogambye bajjabo sinza akyogedde ŋŋendedde ku kikyo mukwano sinza akyogedde nkiwuliddemu eko simanyi gye kivudde naye newe babaayo totidde naye nno Frono ogenda oguma biri bye twagambanga nti omusajja wo naleba w'obugirita akulya biki kinookaaba mpulira ogenza oguma naleba w'obugirita yanyo ku mazzi oba ye waliwo omukwano gwange omulala gwadde babusaze naleba w'obugirita yani basala obugirita ng'omwagadde bawadde mukwano gwange message luva okwaya bannange kati omuntu yagoyingewa omuntu ave ku basajja b'abafumbo musajja ki ataliiko nkayana taliiwo okimanyi nti abasajja bonna kati basiraamu bonna basiraamu kati kubanga yonna byasiramuka dda abasajja bonna basiramuka dda ne bwaba takulaze era abayo abasajja bonna basiraamu bahaji kati siraba kimukaddiwa baganda bange osobola ofumba ne mujjawo tufumbe anti era ofumba wadde omumanyi oba tomumanyi era abaayo ekyokubaayo kirala n'okuba nga omumanyi kirala kisinziira so kati kisinziira anfunye bw'aba musiraamu kiri mu ddiini naye bw'onfuna nga toli musiraamu totawaana kyokka bana omwana kali kati ki ekitambula nze music is better ntambula waliwo ekintu ekibuzaabuza abantu nti zibedda bw'otaba ku TikTok nti nga okyaka Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Challenge. Kati nga bw'olaba 360. Music abaayo. Abaayo. Gyali tumuteekayo. Tetwegumya.
naye nga music gyali nkola music Zubeda si buli luyimba nti okuba n'omuntu eba luck olumu ofulumya oluyimba teri ava mu studio nga agambye no hit Mukama blessinga naye nga tekitegeeza nti oluyimba we luba teruyise ku TikTok tokola kyogamba nti no buli omu kati ali mu music industry ali ku TikTok ayitako wanje wali essaawa zino abali mu ku trendinga bayitako it's their time it's their time bane mushininge naffe tujja naye ng'era weetuli tetuli wala nnyo namwe baŋŋamba writer akuleetedde obuzibu writer wo mubi olowooza tufunaane weetaaga ofuneyo omuntu omulala olowooza tufunaane amagezi tugafunire wano abali mu comment section batuweyo ku barwriter gendako ewa Jami akuwandiikireko kayimba Jami Culture yampandiikirako yakuwandiikira kayimba ki akasooka pozi baali bakayita batya nkuvunaana ne bakajerega nyimbiramu ne bakajerega kuvunaana lwa mutima gwange kale okugwefuga mu biroto byange musalimbira bwe nebaka nakyo oluyimba lwali lulungi nnyo just waliwo promotion nali eri kati ogenda kuddamu oluyimba ku show ye nja kubaayo kuba munaye writer yasooka okumpandiikira oluyimba olwandeeta mu music industry yes so kaakati toyinayo gwe olaba concert Zubeda buli muntu akola business kufunamu in the right time omanyi si kirungi kwepikaapika nga tonaba ne mumpika nga naye ndongo tennatuuka kuba nti okola concert nze Flona an established artist nkimanyi gyendi but then nkyetaagayo ku hit eziwera nina okumanya wengwa okitegeera tulinayo hit emu simanyi ku ewuwo ninayo mmeka buli omu waliwo oluyimba lwewankubira Chengambe cyane nk'abari okumpa Chengambe naye nga waliwo n'akalalo bakaali kayimba ki Speed Control Love Nona gwalwala nina ennyimba nnyingi ozikubira mu kisenge kyo gye ziri ku YouTube ekizibu gwo kimanyi sinnafuna but I have a personal manager musajja mukazi musajja jukira olina mu bambi olinamu ekizibu ky'abasajja okulepinga naddala ba manager Zubeda ono mwana ebizo byalaba ne management wallahi nkwewunyiza nkwewunya oli mugumu okuba nti wazze muno ofuna management kuba luli nali njagadde nnyo nga sister wa kumanaging sirina management but nina personal manager era musajja musajja naye ndowooza ye amanyi kyalina okukola amanyi kyalina okukola ebbanga seddene nnyo but I know tuli ku drawing board nga twava ano nga tusaba abantu bonna ali eyo asobola okuba nga akuteekamu ssente twamala ne tufuna abanteekamu ssente nno babadde bangi Zubeda lwakubanga bye baagala bye ssaagala abantu abasinga bajja ombuulireko mmanye nti nno nnina kye nakola bajja mu inbox yange just tosiima busiimi gwe kawala gwe nsiima Zubeda nsiima okusiima kwange ojja kulaba abantu bajja mu inbox Zubeda naye nga abamu bajja banneesaasiza twalabye omukazi oyo ng'akubuuza ebibuuzo naye ate ng'amaliriza azze okukuyamba ng'ate agamba can you be my wife awo ng'ale gwe toli mu bufumbo yadde n'akugamba njagala kuteekamu ssente naye nze mba nfuniramu wa njagala mbe nga ebintu biri nga sibisobola interview yo yatukolera naye abantu baagala mpankuwe yes ne wabaawo neyandeeterawo akamotoka n'angamba Flona naye mba nkateekamu tracking device saagalamu bigaayi birala neŋŋamba endongo enaasoboke naye okutrackingibwa buli kadde n'ogigoba emmotoka bamaneja we batyo emalako emirembe gwe buli wonaagenda n'emboozi gye munyumya bagitrackinga tekiba kibi naye kati oliwo obulamu buliwo butya nze wendi bulungi wantendera noŋŋakyamye mu bulamu obutaliimu management ate ng'obadde mu management bukalubamu buba bukalubamu butya I'm okay right now era nina more music that is coming Zubeda enendongonze njiraba nti when it's your time you shine ne bwologa munno nti ono talina kuyitawo nga budde bwe aba alina okuyitawo so you just give it time continue doing good music and si buli
si buli ogamba nti no oba toli ku TikTok, you're not doing good music. No, time is coming. Maybe oluyimba abantu lwe baagala bo okuyita wali tonnalutuukako. So me, I'm doing good music. Olunajja nga balwagadde era lujja kutambula. So nze ekyo tekimala mu maanyi. Naye nga kati olina kuteekamu ssente. Nina manager. Tokyamenyekanga Nina manager. Nange manager ono personal tumuveeko kuba si wa ssente. Njagala omuntu akufujjirira omusimbi. It's better, let me tell you something. Nze situnuulidde music yekka. I'm doing other things. Like? Nina ebintu byenkola, groceries. Nina groceries. Oh. Ngenda nensuubula obutunda, ennyaanya, nembireeta distributinga naye ate nange nina groceries ezange ze nakolanga ezange. Bwe mbyereetera mu kyalo nembiteekawo nendistributingirako n'abantu abalala. So situnuulidde music. That's why ekintu kiri kyantawaanyizza nenjagala okkuba omuntu. Nze hustling, it's not only music. Kyova olaba olumu bagamba abantu bakuba empola kuba bba abasajja abafumbo bakwana. Abasajja bakwana. Just kya sugar daddy nange saakyagadde. Kuba sugar daddy ate aba mukulu nnyo ku ggwe. Naye lubeerera abasajja abakwana ze benda baba abafumbo. Naye nga emyaka just nti muba n'emyaka naye nga be basaanidde okukwasa kati nga bw'oli naye Makono abadde okomerera wa bwereere. Just yakozesezza kigambo kikyamu. Wandyagadde enfumbirwani kati gwe nga ssenga. Kuba abasajja nze be nali nkulabyeko nabo. Bonna si babi. Kubanga Florona Katocha bw'ofumbira omuvubuka w'emyaka 25 oba otomedde. Kubonaabona bali balumya omutwe. Kati gwe omusajja alina okukuwasa ali mu 37, 40, 45. Kati anti ndeetyali waggwe oyagala ono wa Serena teyali mubi. Ow'obugirita muleke bajja kuttira bwereere. Oli Kyeya yakusala amagenda n'amadda. Kyeya mukazi we yali mukambwe mukazi yabalemesa. Waliwo n'omusajja tukola naye eno naye yali akwana. Aliwa? Tuli naye eno. Ani? Ne Don Chris yali akwana. Ate Don Chris nedda. Competition. Ate Jobless Billionaire. Jobless is just a friend. Sugar ng'akikira nnyo. Ng'akipika. Jobless Billionaire Sugar yamuŋŋambye mweyagala. Naye nga Don Chris yo competition sigisobola. Yani nani? Mulaba abo bangi ababulanira ne Sugar naawe nno baakuteekamu mu list. Oyo Sugar, oyo Black Sugar. Black Sugar naye nno bagamba ali ku layini yaani? Yaddoni Black. See Black Sugar? Black Sugar no wa side proud side dish. Proud side dish. Oyo yeewanira mu proud side dish cake. Nkimanyi mukambwe kambwe tanumba. Gwe. Kati Jobless Billionaire. Jobless Billionaire mwana muto naawe. Mwana muto. Jobless mwana muto. Kyovola abantu bakuteekako ekya sugar daddy. Anenda siba sugar daddy naye ate waliwo byebiri byongambye nti abaana aba 25 ku 20 meka mbaleke. Kati oba ogenda kudda mu mawulire kaaba tukulabe nga buli ssaawa ng'okaaba. Yes, you need someone akuze mu birowoozo. Nze nange nga bwondaba sirina budde buzunga kwonoona oli kyova olaba ebyo nze bw'obiŋŋamba simanyi abasajja. No, siri muwala agendayo gy'ajaamya ebyo. Era omuntu yenna ajja Seto. Bikuweddeko? Chacha. Njagala just okaddemu buzzi. Toli muwala ki? Nze seejajamya munnange Zupeeta. I don't serve. Nga toli mu matebo. Ate nga lwaki simatira? Matidde. Eyo welokoso. Kuba n'obujulizi tobulina. Lwakuba nti comment section eriyo abeetuminkiriza ne mutusibasibako ebintu nti. Naye lwaki ggwe munaye entalo zo zonna z'abasajja bakusibako basajja. Kati nze oyagala njagale bakazi bannange. Ate nakyo kimalamu ate nga bakusibako bafumbo. Lwaki balowooza abantu nti oyagala baba baabwe? Anti nze ntunula bwe baba bafumbo. Era nze I look to be a house material, like a marriage material. Can I say house? Marriage material. By the way, nze ndi marriage material. Kyova olaba nti era abajja mutubuulire omuntu gw'otunuulira nga ye ali ready okuba omukyala. So you're ready to be a wife? Yenna ajja nze ndi ready. Sirina budde bwa kwonoona kuba nina ebyokukola bingi. Yes.
yenna jjoba munaku oba atya kinansinziira ate n'obunaku ennyo nedda mukwana naye nga gwe you're ready to be a marriage I'm ready to settle with anyone who is ready to settle nze sirina budde bugenda kudda wano kwononooli and I've always been saying sirina budde nnyo Zubeda ng'ogyeko obalaba ndowooza balina okitegera nti oli muwala ali serious kati ku myaka gyo bw'oba oli ready okusetolinga kati oli single as of now myaka ki emituufu gye basetolingirako bw'oba oŋŋambye nti wemba ndi ready to settle kuba kati mbadde ndabanga gwe omwana omuto teri myaka giriko ne Flo noli mu myaka ng'emeka nina gye emyaka gyange okonye third floor nze ndi mukulu waabo bato bange ate ndi muto w'abakulu bange ali mu emeka wherever 45 awo ne mwana akyali mu 20s wherever so nze nkugambye Zubeda ndi mukulu w'abato bange ate ndi muto w'abakulu bange mukulu and the second last oli mu bano ba last born abasiita ebigere and the second last yes naye you're ready to settle yes Zubeda nkubulire mu nsi eno ne bw'ogamba nti ogendawo era nononooli ate abawala kye balina otegeera the more they use you fe we depreciate otuuka nga munne tokyalimu nsa you understand abaami kizibu ne bwatuuka ku myaka 5 awasa naye kati ffe tuyiika munywanyi it's better to settle ng'okyalabikako nga kameeka ako kakyatuula gwe ebyo byolowooza mbu I'm beautiful bakyazaala abalungi bagenda zaala akaana bakateeke wali omusajja akulabe kati essaawa zino kiki ekikyaganye lwaki oli single why not seeing anyone nze I'm seeing someone nze ekyo nzize nkikugamba oyina gw'olaba I'm seeing someone oli naye bijja kuggweera mu kkooti kubanga nedda sooli oyo gwe walaba oyo gwe walaba mukwano gwange bijja kuggweera mu kkooti biggweera mu kkooti mujjonkera nnyo teri ejja kumulaba obufumbo obwange bugenda mu kkooti Zubeda toyagala jambo saagala toyagala tuyimbira kano batwogeredde nga baagala kimoncawe nga batulimiridde nga baagala kimonteke naye amaanyi ga laavu abalabe gwabawangula basaba nnyo mukwano teri gwenkakasa Ismail ogenda mu kkooti gye kiggweera tetugenda tuno tufaananyi tw'omu kkooti ojja kujjanga senga bekikwatako bajja kubaawo bekikwatako bajja kubaawo naye ebyange bigwera mu kkooti because ne bwe tunassa ku social media abasajja bambi abaagala emikolo nga balina families zaabwe nnene olumu ye mwana ow'obulenzi yekka gwe balina nze ajja yenna amanyi ebyange biggwera eyo Flona because sirina gwenkakasa then kitegeeza mulina osembeza abagenyi bammwe naye mukafunga beeba abatono tujja nosembeza bangi naye nga abo abasaanidde very soon senga nina obuva ku lujja tonkooyeewo kati ate kino kyemukola okuhinjira okuhinjira nze siri munyarwanda ng'oli muki ndi muganda ndi muganda amanya gaffe mpozi tetwagagambye bantu Ssenakinga Florence nzi mukyala wa Lugave Zubeda kiki very soon bagenda kuwasa Zubeda nkugambye ongambye very soon nze nkubulira I'm seeing someone kubanga leero ne bwe nagamba muno sirina gwe nnina bajja kutawanya mu inbox mbo batawanyako ki anti bw'ogamba tolina gw'olina I'm seeing someone and I've been saying that ku interviews nze Zubeda ssewa kwegaana muntu gwe njagala kirungi yes naye si yoyo gwe walaba mpaamu obudde nja kulaga omuntu omutuufu but ekyo wanje erinnya ly'ekika eryani nga lwaki amutembeeya omusajja sobola mutembeeya kubanga ne mukumufuna yanzijayo era ntimba ku status kyova olaba nti temumumanye teweeraba wekka ne bwe mbeera mu private it's okay ne ku profile oba mu private ogwalina ku profile picture obeera kufa mukwano wamma mukwano profile picture bagi privating badde sikimanyi ekyo mbadde simanyi status ngenda kuddayo nentegereze
naye nga nze ntwala omukisa guno tegeeza abo abali ku wamma kasita akuteekayo baweera bawekka kasita akuteekayo ebyo tebingwatako kubanga gwe bateekayo ne gwe batateekayo era bw'asalawo akola byakola katweyagaleko kano bw'anankyawo era naye sirowooza omwana tasobola oba batugamba kitijja abasajja bonna babi naye owuwo mulungi n'owuwo mulungi otera omuwaana ate owuwo naye mulungi ng'owuwo omwekkama ffe anti tukyateeka relationship mu kamera ate owange gwe kyobadde oyagala mu mutimbe anti gwe oli muyimbi ate kyawandiikibwawo nti buli muyimbi alina teeka relationship ye mu gundi mu kamera ebyange bikyuseemu golowooza bakadde baffe tebatukuzanga tebali ku social media nakati bakyeyagala mama we yeekyawa ne taatawo beekyawa sole zupeeta nange beekyawa luli wansirisa nogamba fulonna sole leero nze nkugamba sole nga mbadde ngenda kaaba nze naye nga I think it's very okay gwe woba n'omuntu wakwagala laavu yammwe mugivuge nga yemwagala abaagala social media bateekeyo but me am okay went bwekinatuuka ekiseera ekyo abajjonkezi oli asobola n'okuvaayo n'agamba mbu x bulungi nnyo namwesibirako nno ddala nayinza n'okugamba alina abaana ga walayo omusajja wo mutazaalangako mwana n'ogu naye omwana avayo n'agamba omusajja nninamu abaana naye nga si yeyo ensonga naye nze am very okay musooka obeera awo mulina kati emirembe gyammwe ng'ali mu private emyaka gigenderedde kuba nze newe bamanyira era nnamulina bino byonna bye twakusalako ebigambo ebyo byonna bye mwogera ffe tuddayo ne tuseka ne tugamba mbalabe nno neŋŋamba kasita wamma tebannakumanya ffe tubeere eno egira omukweka bano abaana basala bannange boogera kyova olaba bambi nazeeyo n'aseka n'okuseka n'agamba sugar daddy ate yaani omulaba budde ki anti ye tabeera naawe omulaba budde ki so all in all gwe yagala muntu wo weesirikire waayo abaana abawala akagambo subi beriwe omumpi waakoma waakwata senga gamba waakoma waakwata omumpi oli ku chano yange komumanyirira bijjeeko senga ongambye ensampolinga abantu akayimba akapya onyize bunyize gwe Executive Media. Focus, innovate, succeed.